Muchamunyo ata alina akabinja kati nakamanyako bana era ne bwendi banvudde mu bulamu bw'ensi nga like bante mudde gafula nakamanyako bana asooka bamuyita Edikayizi omumanyi bulungi ne recently yabaddeko ku Spark TV nga yeefulaalanga business mbo yatwala ebivulu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Owokubiri bamuyita Lule alina ekiyumba ky'Abashagala mu kibuga Jidda. Owokusatu bamuyita Azizi oyo yakyali mu contract naye alina omukazi we malaya balina ebiyumba by'abamalaya kati owokunaye Edi. Nesaazi bakedde kunteekerako message ne Uganda tukunona katulabe Katonda bwaba yateekateeka nti ngenda kufiira okufa kwange kugenda kuyitira kwabo abana. Alhamdulillah. Mbadde mufirudiza abasajja gye banoonyeza exchange yalinyiddewo basanga doni na campings edda. Mbadde njiri byanga musajja nga ntambula mu kasana ke Saudi Arabia nga n'emmotoka gye nagula ku ssente zange okugitambuliramu omala kumugulira mafuta n'endyoka ngitambuliramu nga sometimes ntambuza bigere kugenda kuyiri bya Saudi Arabia yandimpadde ssente zange enkalu. Business kuba ekiyumba kibaddeko abaana nga 17 nga buli mwana asasula emitwalo 2 omwezi. Business ekyatambula mutu jajinga naye temumanyi kye tuyitamu. Nze papa recently nali netidde mu nyumba muno keyateeka yagenda okutuka nga netaddemu omuguwa naye ng'omuntu antuusa ku ekyo y'omuntu gwe nayaniriza nga talina wadde lugoye mu ngalo. Bwe batyo mwana abaana tamutulama mu mmedi nali mmedi tasobola kubeera mu lukwe lumpendulira naye ansindikidde audio olwaleero ng'endaga yeeyammaliriza naŋŋamba bwe kakutanda n'olinnya Saudi lugenda okukkiriza nti ndina omutima. Naye kansuke nkubuuze mukwano Doni omusajja ono twe bamuzaala Kampala tolina bazadde be bomanyi babantu be bomanyi muntu gwa era olwaleero mbaddeko ne OCCID nemunyonyola ku nsonga zino. Muganda we OCCID naŋŋamba OCCID kali idea gye yampadde ng'ayagala tubitunuze maama we okitegeera naye papa omuntu ategeera seba lwaki tuyingiza omukadde mu zino ensonga. Mukadde tomuyingiza mu nsonga mukadde kumuleetera bizibu naye kyeŋŋamba nti maama we talina ngeri gy'asobola kwogera na mutabani we ali sinazza ku omuzigo mungi. Nagezaako okwogera n'ab'eŋŋanda